Kino kiyiga okuva n'olwaleero ti omusajja bw'awasa omukazi amaka bagategererwa abantu bameka kati gwe badde okitegeezezzaako era mbadde ngenda luyimirire sikiddamu saka ate kumalako mirembe simanyi defense avaako mpozi oyagala gwe mbanzijjako oba tebekyajaga otuuse yita bwete bwete owaye bweto oyo towulira nga nkuyita yanguwako ositamala busitama naye bannakiki kino naye kati wazaala biki bino anti ofuga kyalo munenaana bakolemye okuteekamu empisa ofuga kyalo kati mbonna tonanaagira bwete duka osanga munnamawulire omugambe ayimiriza amawulire gatambuza teyo olukiiko ekya difensi tagenda kuvaako byakyusa dda nkugambye eki mugambe ayimiriza amawulire gatambuza kati kyeyamaani olina kyonnungi naye ogundi ojja kunzita ojja kumanya n'abakyalo omutuufu genda mpola olina okulemaiza byembaddenko naye bannange naye bannange faayo ebintu byolaba nga bikutabula butabuzi kati tomanyize kyeyamaani takimanyi tamukimanyize kyeyamaani kutuuka okumumanyira okunti obujozi bwetyo nteeka ati amateeka nojja noŋŋamba mbu tegakola nowulire kati omukazi omufaana we kale mpisa bwati amaaso nze kyema ate nkugamba ate okolere Kyeyamaani kyakoze ku luno sikirabanga akoledde ddala ekintu ekirungi abeeyo abeeno mwenna ekyalukiiko omwagala bangi Kyeyamaani olukiiko enkya difensi tagenda kusigala ku bwa difensi abaaye abeeno mwenna ekyalukiiko abeeyo abasena amaseeyo banna ekyalukiiko difensi okoje difensi kiki Kyeyamaani ku luno akoze ekintu ekyamagero abantu ababadde bagira nga bayita wano bebanka gabe batambulira waggulu bati leero ku luno Kyeyamaani akoze ekintu ekitakolebwanga naye bannaye mukama w'amaanyi mukama agenda n'asitula abantu ate n'abajjayo n'abateeka ku levo y'abali abantu abawansi ku luno Kyeyamaani anti enkyalukiiko enkyalukiiko ku luno tugenda kulaba omuntu n'atambula nadde eno nadde eri takyawana maka kitiibwa omukyala n'osanga ng'akaaba ng'akola ki ku luno leero baaba enkyalukiiko Kyeyamaani akoze enteekateeka era enkya enkyukakyuka zigenda beerawo waliwo abatagenda beera mu bifo byabwe kyakoze kyamagero kati nze kasolekere kubuuzi naye gwe muli ogenda kubeera ddo mu matibu ogambe nti leero kino kyenkola kigenda kuyamba abantu bange b'ekyalo nze ndi munnamawulire weeronda abantu be bakulonda lwaki olemebbe okukolera abantu oli mu kukutana Kyeyamaani mu abatusibyeko mbuga ku kyalo kuno yinza omwagala abangi Kyeyamaani yeyannonda era yeyagamba abatuuze bannonde ne bannonda ne munteekamu obwesige ne munnonda kati gwe difensi gwe
musajja gwe wezuule era nkusanze wano kuba gwe mbadde toddamu amawulire gaagonze kuba goli defense toddamu sigeetaaga oli defense nze byenina okolera ekyalo mbimanyi nja bikola paka ekyalo wekirikkiriza nti nze omutuufu nze mbanyi n'okugamba kubanga nze nalabyekowa agambye nti lukwata ku nze nze ndi munnamawulire era nina oyisaamu amawulire nga mbagamba era kati nzireeyo mmanga kulaba bakasigo bwetaate kiki kyamaani agambye olukiiko alusazizaamu lusaziddwamu tekirindwa bogambye botanagamba bagambe kiwedde nze ate abo mbadde mbagambye dozo olaba ozunga butuuzi tolina makulu kale nze kati kangende ngamba abeeno be mbadde ngambye obwedda nkunoonye engatto zizino ziruse enkuule amayinja ganyize nkunoonya lukiiko lusaziddwamu kyekyo kyange kyeyamaani atankoze kale kati kangende ngamba abeeno mbadde sinabagamba kati kanzireyo ngamba abeeno akasajja obwedda mumanyini byange birimu amakulu kumba ateebereza biteebereze Obibagaye. Babe mukulikeyo. Banange mukulikeyo. Travis. Kulikayo. Banange nga mulabika nga abakoyi tekensa weno njibadde. Mukulikeyo. Ngate muddamu. Mukoye. Nsemwe bakoyeza. Kale muyingire tufune ku kyokunywa. Cheya. Mwami Kasibo. Leo mukyala kye. Ogamba otya? Wendi mukyala kye. Osibye otya mukyala kye? Mwami Kasibo. Badde njagala ku Cheya maani. Cheya maani. Gwe badde onoonya? Gwe mbadde njagala. Waliwo obuzibu? Badde njagala Cheya. Naye wanina bye byagala omukyala. Njagala Cheya. Njagala Cheya. Kale. Kasigo. Nga yenze Cheya. Nsanso kula. Nabo kusanga Cheya. Tulika. Kale Cheya. Badde mpumuddemuko. Cheya. Bangamba onjaka. Cheya. Cheya. Nsonga endeese. Abantu bakukyalo kuno banfuukidde ekizibu. Lwe naleka nsimya amayuni gange ngenda okuddayo amayuni nga tegakyawera. Kedo wange nga bwe namuleka ku muti ngenda okuddayo kebera nga kedo takyawera. Cheya maani ngenda kukola omuntu ekintu mu kasooli wange. Totawana kukola muntu kino. Ensonga twazikuzibu. Yensonga lwaki twayongeza obusuulu. Yakyo totawaana kukola ki? Kukola muntu kintu. Ebyo twabikuziiko dde ebyo. Twabikuziiko. Tukyeraliikirira. Anti nawulidde ne munnamawulire naye atambula awuza ekyalo simanyanga Cheya simanya Cheya yayongeza abaami simanyanga 4,000 simanya abakyala 2,000 neŋŋamba yi Cheya maani ate abadde kikukyalo. Era kirungi nnyo ddala kubanga yensonga lwaki twayongeza obusuulu security yeyongere ebintu bisobola okubanga birungi okitegedde era abanga abagambye amawulire ago ekyo kirungi nnyo kubanga abantu bakitegedde yo wa kiki kyokola walwala kalusulusu tugende nkuwerekere kubanga yensonga eyo mukitegeere bulungi security yeyongere bulungi buli kaseera iyi kikikyo
akakomye wano kale kyeya kangende kumuleka nange kamala okukirako wansi naye nga temweraliikirira kale kyeya ensonga zijja kukolwako kale kyeya Trevor. Ungamba ki? Trevor sibi ati. Ebirungi. Koja ojali. Koja? Ugamba ono koja dambo wakabi. Jari umwagaza ki nawe Trevor bino byaffe by'abantu bakulu by'abakulu Trevor soko indeko jari jari ali wali mu nyumba mupitireko Koja. Ina mawulire agatalinda. Mawulire. Kali akawala akabere wa defense akampya kakuyita. Kairuda. Wali mukubwa wali. Ndabe. Lwaki wadoze? Lwaki wadoze? Ate ntidde nga mukwa wayinza okubeerawo. Okunyaka. Ni wano. Desiriwo. Tewali. Bakuwa obuzibu nawambulako nnyo. Nzemberawo wane. Okimanyi muno tulina omugenyi ate mugenyi ki kana akawala akabeere wa defense akampi w'obulamu bw'ensi eno kali mu ddiira kale kanzije kaina kifanjagazi naye obeerawo naye kati nze basobola kujjanga wano buli lunaku kati lwaki okomye kazi pe naye sakuwa namba yange ate wajempa tewajempa lero ngera gikuwa naye nzera nsoma kino basagala kujjawo sagala muko wansangewo wano kituufu kubanga gwe olaba muko n'amala nsanga wano eno n'amala tusanga tuli babiri ayinza okutandika ebigambo ayinza okuyomba owulira okuzeera oyagala kuwasa oyagala kuwasa vaawo wano naye era ne bwewasa tisina nzira lwaki kisinzira owasirizzaawa otegeera owasirizzaawa owasizza ddi naye nga naye obuzibu obula nnyo nsamumpayo okwo ku budde obuwerako nga si yakulaba mulundi gumu ng'asobola okulaba emirundi egiwerako just olumu nti no mbeera bize naye nga nze ndabika gwe nawe wali ozze n'otansanga kale olaba sobola okwesisinkana nga si wano ekyesisinkana oba eri wansi oba wali eri ku kasaawe kasaawe olaba ebintu
ebinkolera ebyokusisinkana mu kkubo ate mu masaŋŋanzira mbalaba tebijjayo kitiibwa kyange. Sinagambako mu kkubo, ngambye ku kasaawe tubadde tuli mu kkubo. Kubanga olaba kati olowooza osobola ogenda ku kasaawe eyo nga muliyo mwekka. Ku kasaawe wabeerayo abantu bangi mbalaba tebijjayo kitiibwa kyange ebyaddala. Nakirowoozaako naye era oba oli awo tuba tulina okumanya bwe tuba baakusisinkana. Tulina omugenyi. Naade nno sigambye ate naye Mumbejja. Nga senso okula. mugenyi wuuyo. Osibye bulungi. Mwanyinaze no mbadde nina byenjagala okugamba nga nsaba ojje twogeremukko. Webale kujja tulabako. Aze. Kankomeo. Kiro. Omanya kirere. Munyo myerere. Ate kiki? Nva kugamba maama. Kangende nkuletera amawulire amakulu. Oba mawulire kigala. Kati akakazi ulese kaki. Kati gwe yensigo esobola okuyingira mu famire. Bakuwulira. Nagamba ffe tusobola kubeera n'akantu nga. Gwe lwaki okukutana? Gwe sooka okatunuulira. Kiki kyatalina? Famire ekikolimo gye kirina neero oyagala tukiyingize mu Kiki yaffe. kyatalina abakazi abawanvu kye balina. Ebyo saagala kubimanya bw'onoonyeza mu famire z'abantu ng'oleeteeyo. Banaku bazibu. Neera famire mwonoonyo akantu wako kwasa kalala. Nze mwagala. Kati ako nga kakeerekya nga kazaala omwana nga mpita senga. Nze mwagala. Toddamu. Okuva n'olwaleero nze nkugamba kino. Toddamu tuleetera obwo obuntu bwe butyo. Akakazi kampi bwe kati onoonya tuswaza buswaza. Kati obeera okaagaza ki? Nakafunira gwe. Okaagaza ki? Gwe tolaba ng'ekitiibwa kyaffe kiba kiggwawo. Si mukazi. Wabula kye nkugamba kyo oba owuliriza oba si kyekyo nja kusalawo nga bwe nina okusalawo. Nze kati olaba ekintu kyammanyiiko kintu eki amanyiko kintu kimu mwagala. Kati ntandika ntya okumugamba atanvumye. Anti ogenda kunoonya gy'omuteeka bw'oba omwagala. Mpulidde kangende njogere naye. Genda oyogere nako tokakomyawo wano. Tekadda. Jangu ngafunye amatuufu. Kirati, okimanyi bwe tugenda kufuna capital okugenda mu business ya? Nawe travel obadde. Laba ono, nva kuwulira mama byali mugamba ddamba. Tugenda mu tisatisa tugenda kumubuka watata atuwe sente. Tulaba nga kijja. Omumbejja. Oyo omukomezaawo. Webale kutusuulira mwoyo. Kabaleke. Damba. Baba takina mbuzibu nsija wano. Takina mbuzibu. Olaba. Baba takulinaako buzibu. Olaba nze walina ekintu oba omuntu gwensinga okutya muko. Kubanga ekituufu kiri nti nno wadde ndi muganda w'abaabo oyo. Naye era muko yenna nnyigana n'amaka. Alina okusalawo okusinga. Era nze gwensinga okutya wano eno. Kubanga olaba baba tusobola okuteesa naye kyonna kye mba njagadde. Naye muko omutandika otya era nga lero lwe nakugamba nze kisinga okuntiisa wanne eno muko okukusangawo. Era mba nina okikubako okulaba nti no takusangawo naye nga baba takulinaako obuzibu. Nti naye mbadde nze mutya ndowooza naye ng'ayinza okuba tayagala nzije wano. Baba tolina kumutya kubanga olaba oli abeera mulamu wo. So ekiri abeera ate ng'oseka abeera mulamu wo. So naye kati muko kwe muko nno omulabira awo naye mukambwe.